kunyiza au yateddewo Kasese genda maaso tumusime Gerard. Okay, neyanza ge SPD tubadde tukyayogera ku nsonga ey'abantu kugenda e Kampala. Tubasaba mwena tugende kwezo ennaku z'omwezi 29 tugende tusabe kubanga olunaku lumu mu mwezi mu mwaka terukosa nnyo bizinesi yo, terukosa nnyo ebintu byo bye badde opulaninga kukolamu olwo lunaku. So tugende tusabe, tetwebaka, tugende tufune emikisa gya Katonda. Nga tuvuddeyo eyo olunaku lwa olukosesa olunaku lw'eggulo babadde bagaddewo akatale ka Mpondwe lubiri Mpondwe lubiri town kaso kano akatale kali ku boda ya Uganda ne DRC bonga bagamba nti no batebereza kuba mulimu bomu. Naye security yabadde eri mu kunoonyereza kiki information ntuufu oba si ntuufu ekyabaletedde kuyita tiimu kuve Kampala bano abakugu mu kutegula bomu no kuzinoonya mu butale ne mu bintu ebikunganirwamu abantu. So tiimu yatuse wano olunaku lw'eggulo ku ssaawa nga 10 ne bayingira mu katale ne baleeta ebima byonna ne bakebera akatale konna ne basanga nti no tekalimu ekintu kyonna. After kukebera kano akatale bayisa abantu ne babagamba nti no bali free kutandika kukozesa kano akatale naye batekewo security kukebera buli muntu anabeera nga yaze kugula ekintu mu katale kubanga kano akatale kali just not even a kilometer from border ya Uganda ne DRC kukatukako. It's like meters border kukatukako. So kiba kiragira ddala threats eziva DRC bo zibatukako mango kutuka nga wano mu town wetuli. Katusoke tuwulire ku bano abasuubuzi nga basima gavumenti luvannyuma lw'okusindika tiimu kuva e Kampala kukebera kano akatale kubanga babadde n'obweraliikirivu bw'amaanyi nnyo. Tumeshukuru kwa security ambaye imekuja kutuonesha ukweli. Tulikuwa tunashaka ndani kwamba bomu imetuingilia, ila tunashukuru sana government imepiganisha na imeweza kuchunguza, haikupata tatizo lolote. Sai tuko free, kila mtu anaweza fanya kazi yake kwa usalama. Tunashukuru sana. SPD abasuubuzi bonna ababaddemu kano akatale basimye gavumenti lwa kusindika tiimu eyavudde Kampala kukebera kano akatale kubanga babadde babasengudde mu kano akatale nga babatutte mu kisaawo ebintu byabwe nga tebiri safe. Bo babadde bagamba ebintu byabwe tebiri safe kubanga omuntu abadde ava waka n'asitula ebintu bye n'abitwala mu kisaawo babadde bakolera ate akawungezi ng'anyuka ku mirimu n'addamu n'abiteeka ku boda era ku motoka n'abizayo waka ekibadde kibakostinga nnyo ng'abasuubuzi. So bo basimye gavumenti kuvaayo mangu neja nekebera kano akatale. So embeera ye eri Kasese SPD over to you.